Ebya Pastor Bujingo kufuka Hajji bimutabuseeko mu video mbuyina maaso awo Spice Diana alwanidde ku stage mugamba mutya mwebale kwagala Suvi News bambi basa video eno mujimpere like era nesaba go wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga sigenda Krisa nkusanse ni mwana muwala Spice Diana munange tubaye tukyali kuwininwa kuba abantu microphone ku stage ate ye Spice Diana mukwano yavuddewo bubinyonyo ku stage munange nakuzino bafani bayize emize bakwata abayimbi babakwata no ne gamba ne babakwata ne wateetagisa munnaye kugamba ndowooza baagala akasente kaabwe ke babeera bawaddeyo ate kaggweyo bulungi nnyonyo kugamba basigale nga tebatuma bannaye maaso wano ngenda batuusawo ka video ka Spice Diana munnage naye ng'alwana ne bafani ku stage kamba tereko ka video ati tweyongereyo mu maaso banange bwe nabadde nga basagala kunkwatira nabadde kimenyi nga saagala kuva mu mbeera kunyiigira muntu saagala buli omu ayite we yandikomyoke so twefuge bomunange ennaku zino bafani akasente bawaayo naye baagala bakugamba banyumirwe basingewo bagambe ne webandiyiseewo naye mukazi wattu Spice Diana yakanye kwetaasa banaye munveeko banaye mwendekedenga bo bafaani bawulira ng'ate bawulira ate ye Pastor Bujingo muyina maaso ono mu kavidiyo banaye kaye Wisdom kyamukoze namwe kyetagisa nga mukyewulidde kuba kaye Wisdom ne Pastor Bujingo oba baakola ki oba ku bombi ani yasookereza munne bannange era nga mwe mulina okumulangira ebya Hajji banaye kamba tereko ka video buli amulumbo olaba Pastor Bujingo yamulumbye nengalengera empuuta ba dire mikono gye giteeke mabere ga mukyala wo wokubiri totumanyira totwasamira Pastor Bujingo totwasamira tuli bako tulina stress bwati kati yagenze nagamba abagoberezi be mbuno mulekera okugobera abana byafuzi mbwabamu mboruso balaba bayine bakuse mbori yakuse motoka omuntu nga bwe bitasala gara mu motoka nga government si yaje muguridde ani ayogera bwati uyu Bujingo mbabure batu mamaberemo abambana byamuzi mwana mbona kanga ene mbona mo mwanga mumeri yenye muguridde niyo kaye twako banadini mwe wenoli ku milukadi ya President 7 otwasamira tuli bakowu tuli ku bintu bitutwala let me tell you oyo musajja oyo mulaba yekubye ekifaananyi ngali ne mukyala mu South Africa bamuwadde motoka emikoro gye nazitadde mabere gwadala bya pastor ino mukyala wokubiri okujjako oyo Hajji pastor ali double sunda sunda ali akeno nali anene kati oyo alina kyatugamba tuli na stress tuli mu struggle twagala telezansi oleta gafanku nali omusajja buli mu kati kati oyo musajja byayogera ebyo bigattako President 7 abantu balina obusungu otwasamira emmotoka kati emmotoka gye bakuwa waddira oyo omukazi w'omukubi wa disco n'omuteekamu n'okubya selfie emikono giri mu mabeere n'obiteeka ku peegi yo gwe omusajja omukulu mbw'oyogera ne Katonda Bobi Wine muvubuka akulidde mu showbiz bwadya n'agiteeka wali negwe kukuba kaye sidekale Katonda let me tell you togenda tumutwasamira sigaza butebe bo n'abagoberezi bo bosiga nfuufu nga gwosula mu mansion totwasamira tuli bakowu n'abanyiivu otuteekako boti akabiri ne kaaka sigala ku mulyogo gwa president yakweterako furuso byoyogera tebyongerako President 7 abantu bakowu abasumba abo balaba bakera ne batugamba bawunya sirimu batamuza abalema bagenda ne bogana Yesu corona najja ofche twasimira buli dakiika teriyo wadde noyo yegini nzijja ne wa corona omusabire nzijja omusabire gwe n'ekikulukuto kya mukazi kyakulema okusabira ng'osabira corona tumbavu kayotabusi kyamulema yakyaba mukyala we mbu yali akulukuta omusaayi bwati ku TV bayina obwongo gwe pasita woba olumba genda olumba emikebejjo oli omwana muleke bamuyita Honorable Robert Kyagulanyi mwesonyiwe muleke mwesonyiwe tumanye engeri gye tunoonyeza akaluka President 7 mwe temwina kye mwongedde nako n'abalokole balonda Bobi Wine sing you people temwina na kye mwongedde ku President 7 okujjako okuleeta ebyaddooga byammwe korona abadde wano mugamba mwonya siriimu okumanya Katonda yabavaako bakyali mmwe Katonda yabaleka dda korona ze senyiga afye twasimula afye oli mukimu bannange nagula mukyala wange akanange nga miliyoni yo geno kigambe mu butale bw'omubuulo gye wali tuli mu struggle tuli mu bintu bitegerekeka
tugenda mu maaso abantu bakyali n'obusungu bwabwe tugezako bakakanya oleeta maalogo gwe wateeka ebifaananyi byobe emmotoka ne mukyalawo wokubiri waliwo yanyega gwe wozimba ennyumba wosasula bannamawulire okujja ku birthday nga ofukamidde n'ovuma n'empeta olabako tunyega gwe pasita gwali otulabyeko nga tunyega leka omwana ali eshobbiz ze abeera ku CNN gwe tolibeerayo genda ziri zinnaaka ze mwamanyiriza abalokole abeera ku New York Garden simanyi bitya ku billboard oyo Kozinedi Kenzo ewalala ye UC because bitya everything is Bob Wine nagamba luli kati Bob Wine mineology boba ku katonda ddako Bob Wine bonna banadini agafankunali abasibe okulya kusendeza mu 7 yabagoba dda katonda yabagoba yafuutula omwomu kyovola mugenda mu wasawasa buli dakiika kale wasa ate sigwali bwayise ndozo ojja oli kupukirirawo ku Lions owaseyo omulala bano naba pastor teriyo na pastor yogera teriyo na oyo musajja tayogerako ku drone oyo bakubya abaana b'ebwayise babamazeewo buli ssaawa 2 bayola baana bayodde abaana b'omukawempa ali awo awona ne makerere awo nakkirira makere kikonyi bayola abantu mu drone tayogera ali ku kimu manenye tebangorera niyo gena yogera obulega